Omukazi omukuumire ewaka akwanika mangu akalippagano akagaba mangu nnyo okusinga ono abeera ku mulimu. Wali olabye kama omukazi amala olunaku lwamba nga tanaabye asiibye waka yazuukuse nga bw'ali asenya agenda kwebaka asenya lwaggulo ng'agenda kunaaba kati ng'ali mu kikomando kyennyini kati kolo nsanze siri mu kikomando kitonneebazaako. Abakazi oluusi bagamba nti abasajja tebasiima, nagamba nti maze naawe ebbanga nkufumbidde tuzadde abaana baffe naye nga tulaga nti tukyayagalana. Ng'omukwano weeguli era nga n'abayita bagamba manange agamba kanange ngeegomba naye olwa group influence eri gye nagamba naawe n'owalirizibwa munnange obeereko omusajja nga mikwano gyono n'ofunayo omukazi owookubiri. Kati ku luno omusajja yantumye naŋŋamba njagala oŋŋambireko ku bakazi awo balowooza gye tuyitira tewaba bakazi balala. Nenneesitula n'enkomangawo buli lunaku nenzija ng'asidde n'akaveera naye natasobola nakkantikula nenzija nenva n'oluusi ne zitula mu kaveera naye mbu nnyina osooka omugamba nti mu kaveera nomwebwa buveera no bwendeese mulimu enva muziggyemu naye n'osirika n'oyagala olabe amagezi ge gali gatya. Genda olaba munnange kyokka ku makya n'akuyombesa kyokka no taata gundi waganya tugamba nti bye waleese emmenva kyokka laba zoonoonese musango gwani gwa mukyala. Anti kati abakyala ebiseera ebimu mulina endowooza egamba nti omukyala tadiba baadibye waalabye ate nga kino kya sayidi zombi. Bwe twandibadde nga tuli mu bufumbo buli sayidi yandirabye ginnaayo ng'etaadiba nga buli omu ayamba munne ng'abayambagana. Kubanga ekyamazima kiri nti omukazi ne waba nga wa myaka emeka asobola okufuna omusajja omutuufu ate era n'omusajja ne waba wa myaka emeka asobola okufuna omukazi omutuufu. Kye twandibadde tutambulirako twandibadde buli omu waalaba munne amutwale nga atayamba muyambe nga malayika. Manyi my man I take him like my like aha waba yeesiimidde ddala kubanga naye waweerawo ng'olaba nga ggwe eyayamba obuyambi omusajja n'omusajja ajja kubeera nga naye alaba ng'eyakuyamba ki obuyambi. Kati mwenna temugenda kukwatagana. Naye kye twandibadde tumanya nti bw'oba musajja si ye gwe musajja omuggalanda omukazi gwasobola oba naye si gwaggalira abakazi nti si ye gwaggalira abasajja bonna. Ate naawe omukazi lema kulowooza nti ye gwe omuggalanda kubanga akugambye ojasiiba tusiiba mu bantu gyayitira ayitira mu bantu waliyo ebijjujjulu bwe biti ate n'omukyala gyayitira naye waliyo ebisajja bwe biti waliyo kati bano nkugeza kati nga bano bakazi nsiiba waka omusajja asiibye atambudde mu kibuga nze omusajja yaŋŋamba naye ekyomunkubulire abasajja tulina ebizibu koza ate omanyi okugenda mu kibuga n'olaba omwana n'ogaba muyeeko amata nga ne bwe gaba gayiwako gayiika oganywa naye n'ogamba kanzire wa mukazi wange. Ebyo bitutuukako naye ogenze n'ogamba omukazi ng'asiiba waka. Ze basajja bannaye kye nandibakubiriza kwe kwewala okubeera nti omukazi omukuumira ewaka baleme mukwana nti omukazi omukuumira ewaka akwanika mangu akalippagano akagaba mangu nnyo okusinga ono abeera ku mulimu. Omanyi lwaki nti abeera ku mulimu oluusi asobola okwekuumako kubanga abeera bize ku mirimu gy'abakama be. Ekisooka ekyokubeera bize si nnyo n'oluusi abeeramu n'akatiibwa akagamba olaba omwami wange yanzikiriza nkole kitegeeza neesiga. Naye ono ng'akimanyi wamuleka ewaka ng'omutiisa omukwana bajja kukwanira oyo kyokka atasisinkana bantu. Kati ate nze ekinsesa osanga omusajja n'agamba mukyala wange simukkiriza kugenda kukola saagala bamukwane. N'omubuuza ewaka wasiibayo baani
Tagani no wa boda wange amutwalira ebintu wa boda malensonga olino wa boda amutwalira ebintu ngojeko wa boda ki ne wemba nina ng'ayina gy'alaga nina driver wange amuvuga ate n'ewaka waliwo asikaali amukuuma kyokka ate mu abo nina mukwano gwange amunnambulirako oba gy'ali aketta kati ogenda okulaba nga Ssaako gy'ayogereddemu eri mu basajja 5 abajja ewaka ne basanga atudde okiwulira ng'ate ne mu mutwe ekyamwezimbamu bba wange yaŋŋaana okugenda okukola tayagala nnyende kitegeeza wendi ali seefu nti sisobola kukola ki kwenderawo n'abali wano takkiriza nti nsobola okkikolera owa booda wajjira asanga amyusizza otumwa ojja kiro tomuwaanako ansooke nsiigeko akange wampaneko ajja kiro tomuwaanako olutuuka nkomyewo ki n'akugulirawo oluggi olumala okugulawo oluggi n'akubegera emmere n'olya ne mwebaka ne mugera mu kalippagano ne bukya kyokka agenze atudde ewaka omusanze alabye TV emutamye atambuddeko mu kompawundi awo wamutamye wasangira owa booda aleese ebintu amuleetedde enkoko bbaawe gyaguze ojaga bane ng'onyirira kyokka bbaawo tamuwaana ne bbaawo naalina bbaawo alina omukyala singa akimanyi omanyi mbadde eri nenkulengera bwe nti nenengera eriiso ne ŋŋamba omusajja nga yeesiimye omusajja nga yeesiimye ng'ayina liiso ttaala ewaka wabula kale onyirira bw'omwenya bw'oti mpulira nga neegombesa bbaawo laba awaanira muti awaanira mu bbaawe nabbaawo yeesiimye ebintu bibino engalo zo jja ziddugaza mbikuteerewa ali ku sinki nteerawo ku sinki olwo ng'akola ki agenda omukazi ajja sigala ng'aga kitegeeza nina eriiso eddungi ambi akavubuka kano kyokka bbange tabiraba kyokka bba wange bwe yazza ekiro buli wajja antunulako obutunuzi talina kyaŋŋamba ekyo olukomawo banaye eriiso eryo akagoye kavuyi kwegamba akagoye konna banne kanyumidde ku liiso bw'okambala bw'oti mpulira nga bawo yeesiimye ng'agenda enkya wakomo ate akaviiri ekivaamu ngoga banne nzize wano ku geeti n'empita nga towulira kati lwaki obwedde oyita kankuwa essimu yange ojja kunkubiranga ng'ojja olwo lutandise ng'agenda halo badde bampadde ebintu gy'oli gyendi muno onansonyiwa naye nkubuulira oyogera bulungi onansonyiwa bulungi ku ssimu oyogera bulungi ku ssimu naye muno onansonyiwa tokitwala bubi kale kanzije mbireete omukazi ajja kujja nga awulira obwongo bwonna awulira kasajja kamugambye ayogera bulungi luliko ekamuwaana eriiso ojja genda okwekanga nga gw'otumayo ku bibyo twalippaganira ku bibyo by'omutumayo twalippaganira ate nga gwe weesiga nti akola ki namuteeka wakatakola mukolerera kuba ntukkirize tugaane tosobola kulabirira mukazi n'otuukiriza 100% bye yeetaaga olaba asobola okuba ng'ompa ebintu byakakadde naye akantu kano okalaba oyinza okuba 5000 oli najja kayinza okulema okumpa anti tujjukira fe abasajja tulowooleza nnyo mu binene yes kati gwe mpa ssente bw'oba okkiriza oyagala nsigale waka nsikola buli ssente gyangu njagala ya lipstick munange nyina okunyirira kati ate ffe bye tubyerabira kiringa olaba munange ebintu ebimu byendaba nga suubira abasajja bangi
tubitambulirako. Musajja munaye gwe oba oli ng'otera okujjukira nti omukyala yeetaaga pads. Olabika oli wa njawulo. Naawe temanyi abakazi oli wa njawulo. Kuba ekyamazima omukazi asobola okuswala okugamba mpa pads. Kiswaza. Okiwulira? Naye ate gwe omusajja emirundi egisinga tukyerabira. Si mukyerabira kubanga tekibakwata gwe kwata ssente mpa. Kati awo omukazi wabeera nga omuwa gaapu akole. Mulimu byajjo zibirawo. Yes. Agire bw'ati yegulire kapaadi. Agire bw'ati asanga lipstick nga kana. Asanga lipstick akagulu. Naye ndoza mukalaba kano kalaba kameka. Obudde bw'omuwaana ayinza okumumala ng'ali wali. Oli wamuga bannaye ng'olabika bulungi biki ng'amanya oyo kiraya nti ajja kugulanga wano buli lunaku olw'okuba wentunula wenti n'emuzoola ku liiso lijja muwalirizanga okujja wano. Alowooze naye bw'anaakeesiga ajja kubeera nalyo. Alowooze nti buli lw'anajja okugula nja mwagala. Kumbe nze mujja musene. Naye ekyamazima teri kya bulabe kya mukazi mugaana kukola. Oba oli akati gwe wasoma amawulire. Ofunye omusajja oli naye otandika obeera nenga sikwagala genda kukola bannamawulire benda. Naye nga sikyalo. Si kyoba owulira muli. Awo atandise okuvuba. Si kyoba owulira muli nga otandika okulowooza n'ogamba fiizi wa maama yafiira busa. Obudde bwange bwonna bwafiira busa. Kyokka ng'ate era yanoonyayo yasoma. Kati ojja tuuka ennyonta yeewoolera kyokola. Onoonya ani anaagitambuza. Kyojja osanga ogamba kati njagala musajja nga nzikiriza okukola. Kuba nze kyemmanyi gye buba ne gye bulaga. Naye kyekyamazima abasajja okyogeddeko musiimeko ku bakazi bammwe. Era munange twakyogedde lwaki abasajja temusiima. Olaba akantu ako katono koyogedde kogambe just olaba kano ka lipstick kano nkataddeko wenti wasanga nyimye nsiima naye ng'olabika bulungi bulijjo n'ofaanana bw'otyo oba okitegeera ng'era bw'obyogedde wabodda process gyagenda ayitamu ng'amutwala. Kati mulimu abamu nga tetumanyi kusiima. Kale tetumanyi kwatula. Yatula. Tulabye nenga nina mukyala wange eriiso lyeryo. Ndirabye. Kati gwe oyagala era nkyogereko. Kyogereko nga wakyogerako ng'onkwana kyakoma wali. Kyogamba wamala okumpasa ne libula. Ati nalireeta ewaka ndirabako. Anti era sigala ng'oli waana. Nandyogerera. Yes. Kubanga oyinza osanga mu byandetera okuwasa kwali kumpana ate bw'otuuka n'obyesonyiwa. Ate oli owa boda gw'oleese pampana wasanga akaviri nkazizze naga bannange ate bannange nayeeyagaza gwe bba wange gwe nnina kyokka nga gwe bba wange gwe nnina tobinsima osanze nsaze kakaati kange naga bulijjo nyumira kaati bannange maama gw'olinga oba kitegeera luno lunaggwa oba wampasa ompaana fenga temutuwaana nze nakugambe bulungi mayimaani banyina omuwaana buli lunaku ate era awakyamye ne mugamba ekyamazima olaba kino kinedda ate okimanyi nti mwe abasajja muwulira nnyo ku bakazi ate mukalipagana. Yes, era nawo omusiima no kati bw'omala omusiima ate oyagala naye asiime. Yes. Neyanzizza olumala nange neyanzizza awo oddamu amaanyi nnyo nza n'okwongerera ate bwema nzikuse izo oba nzikuse onoosiika ku maaso kugamba leero nze ngenda okusiga ka lipstick ako kandi we bakasiiga nenkumaala n'omaala naye era after all nsobola obijjako naye ekyamazima tudde mu buntu okusiimako appreciation kintu kya okiraba ng'ekitono nga nammwe bwe mukyagala ondetedde omugaati gwa 2,000 si nnyingi naye olaba ofunye ekirowoozo ekigusitula oguleete ewaka n'enkwaniriza nga bannange oguguzeewa nange nga guwooma enkya ojja kwate kuwalirizibwa kuleeta ogw'ettaano. Kati nze yalowoozezza
nengula nende katolo neba nase mukalipagano nzalowoozezza nzakusabye era nzalidde kati engeri gyendi nti nzayiyiza siimako okuyiiya kwange kati olwo nsiimye wulira osimye noleeta omugaati oba kakeeki ka 10 okasiimye n'okaleeta nenkaniriza abanange okaguzeewa banange mu sumaketi banange alekeye sumaketi erina ebintu ebiwooma kati ejjo bwoba waleese ka 10 jaga kaleka kamuwoomedde nnyo kantwale leero bbiri yakute ate enkya nenga ngende bakuki oba kitegeera kati ndaba kuki eno nga ebintu nabyeka kati enkya noga kantwale kino ekigaati ekinene ate enkya olukireeta kale nemberamu okimanyi nti kati bwe mbanga mbikola gwe ebyo ebintu okimanyi nti enkya bwoba waleese ka 10 enkya toleeta ka 10 kimanyi abakazi oyinza oleeta omugana nawe oleese nnyo ebigaati byatutama anti olwo nkugambe wali waleese keeki kati leero kati omukukwebaza ennyo kati enkya noddayo noga oba leero kati ayinza okwagala ki oba mutwalire ku biberenge kantwale ku kiberenge si kya 5 nogamba nange kino kisinze n'ekyeno n'okiwaana noga nja kugulanga wano naye nga kifaanana ekyabuli obyogera wobikola nnyo oba oyogera tuusa kunyumisa pulogulamu sibunyumisa pulogulamu bakazi annange mbabuulira kubanga abakyala kati awo nammwe mu nsonga ye nange nkukulisizayo muweeyo bwe batyo naawe bannange bw'osanga ndi waka nanyumyeko kwolwo neebazaako appreciate me wali olabyeko omukazi amala olunaku lulamba nga tanaabya asiibye waka yazuukuse nga bw'ali asenya agenda kwebaka asenya lwaggulo ng'agenda kunaaba kati ng'ali mu kikomando kyennyini kakikolo nsanze siri mu kikomando kitonneebazaako kitoga ye maamaani nedda maama nagundi nga leero onyumidde tutekewo erinnya maamaana nedda maama kyomu mama kyomu leero ng'onyumidde akagoye okimanyi mbadde sikalabanga wulira nkyakugamba saagala ombuzaabuzi tombuzaabuza kubanga kino abasajja kibakakatako siimako ku mukazi wo asobola n'okwambala akagoye bulijjo okamanyi kano akagoye kapya wakaguze nako nga kakunyumidde ne bwekaba tekamunyumidde jagamba waliwo bowaana nga te tebaagala bawa maama teriyo omuntu atayagala muwaana ne bweba wa busungu atya nga ye bamuwa n'okubeera n'obusungu lwaki laaveemu kkaka oyinza omuwaana n'akutunuulira kyeyogeza kinno n'abivaako kyeyogeza nze nakoba okuntiina bwe mutyo ng'obuuza ffe bameka ati abo bo tubakole ng'ogamba nze naani bwe tutyo nze naani kitegeeza waliwo omulala awo ndabanga n'obudde obuzibye mukazi wattu togende mu buli pagano nga lwaki sigenda shia wange yanninze dda ogenda mu kulippa shia nga lwaki mba mulumya jakunzijjamu omuntu omulabi waffe wa transmedia wamu ne spotlight teweerabira okusubscribinga ebintu nga bino obyetaaga nakugamba akantu kano wakasindikirako bbaawo oba naawe mwami gwe nokasindikirako omukyala wo kasindika nga atagendera oba kati lumpadde ekyo temuli mu mbeera nnungi ewaka akati kinsindikidde ki nabbiraba oyinza n'okwefuula mutereddeko data muteereko data wabbiri badde nyina kenkutereddeko awo n'okamujjukiza nyina kenkutereddeko awo omukula nyina kenkutereddeko awo ku whatsapp obadde aŋŋamba ki sirinaako data nteerako wabbiri oba wa 10
ng'osiikuula lutalo. Akaleme asome akyuseemu. Ndaba ng'abaasiikuula olutalo. Akyuseemu. Ojjawa banna amagezi babayiikuula empi. Teri kubayiikuula mpi. Kati musajja ki mukazi ki atayagala muwaanako? Atayagala muwaanako? Simanyi. Kale gwe musajja ki atayagala abakuwaaneko? Nze. Bwe toyagala kuwaana? Shiyanga lwaki? Ani? Gwe mpozi ng'olayika manyi bwe nfaanana. Nze yakufumbirwa kyekyo kye nafumbirwa era kyekyo kye nnyina okukola ki? Okwapulisiyeti ng'okuwaana. Mukama yeebazibwe. Omanyi nanoonya dde omusajja omuddugavu. Buli bwe nkulaba bwe nti. Ndaba enzikiza ewaka. Buli bwe nkulaba bwe nti n'ekyenyi kino ekiwanvu. Nga Mukama nga yava. Okimanyi wali abakazi abeeru naye akugamba tayagala musajja mweru. Anoonya musajja muddugavu. Kati ekyo nagamba nti abantu bano abeeyerusa balina bye bafiirwa. Era omukazi yaŋŋamba nti nze mpulira njagala kufumbirwa naye abasajja bonna bennyina beeru naye saagalamu yadde n'ogu. Era Mukama wampeera omuddugavu bwe nja okgenda naye. Naye bonna bano balina ssente nze njagala musajja muddugavu naye nga ye mweru. Kati gwe naawe omusajja weekuba ekizigo naye bw'otaadibe. Badde ndowooza gya kwekuba kizigo. Tugoberere, subscribinga, sharinga akantu ako, otulaikinge, commentinga, teekayo komenti yo. Ate era otuvume. Ate era vuma. Vuma, ky'oyagala tekikusanyusiza. Ati komenti gy'owulira gy'oyagalako, gy'oba oteekako. Omanyi waliwo eyaleeta komenti n'aŋŋamba. Oyogera ng'omusiru. Ojja kuvuma naye tategeera. Kasita ngambye oyogeranga. Naye ngambye oli musi. Yangamba oyogeranga. Toli musiru. Ate nyumirwa nnyo komenti ezinvuma. Kubanga zimpa ekyokutereeza. Naye era wonvumira. Kitegeeza nti bye mba njogedde. Mba nkukutteko. Ate abakyala bavuma kubanga buli w'okoona ku kintu naddala nnyo ekizigo. Ayinza okuba abadde ali awo alaba yeekubadde ekizigo omugongo gufaanana byagwo tegulina feesi. N'ogenda okikoonako. N'agalaba embizi eno. N'agalaba embizi kumbe ne bbaawo abadde ali awo. Alaba obuusa omusajja lwaki takufiirako. Transmedia. Ne Spotlight. Mweteeketeeke ebibuuzo. Sigadde nze Kizza Peter, Spotlight News Media. Nze Neus Kyomwendo omu bw'ati wa Maimanyi. Naye n'otava ku nsi eno nze ngivuddeko ng'enze.